abalungi tubaaniriza nnyo ku YouTube channel yaffe Life Experience Uganda. Nange mwana muwala wa Asha n'ava Nabatoba, nange mwasiye mutya buli mutya kansimenti muli bulungi nnyo nnyini ddala ate nga tubaza abantu abatulabira mu nsi ez'enjawulo. Mukwano gwange Tinta yangambye abeerako nnyo ng'atulaba tumiddeko oli awo Canada wadduka Uganda ffe tuli eno tunyumirwa naye nga bannange olunaku olwayo tukwedde wano ku Silverbacks eri wano ku Salama bagita Silverback eri ku Salama Road after Makindye Secondary. Saturday babeera ne live band ennungi jangu onyumirwe jangu okyakale like akafo kabwe kali very nice kali corporate era wotuuka ofeelinga comfortable ate ng'era nga bulijjo mbeera ne bannange ne tuwayawayamu ko ne tunyumya ku kibuuzo ekitambula about relationships about ebitambula trading stories zonna tuzibeeramu tubeera tuwayawaya ate ng'olunaku olwaliro nga bimutulaba twajjudde dda olugambo olutambula e Kampala oba tusookerewo bannange. Ladies first oba gentlemen first? Ladies first. Abasajja be basooka. Basooka wanga be basooka. Ennaku zino tubasoosa kubanga buli kimu kisoboka. Ennaku zino mutusoosa kutubba. Mamero kayisizaawo. Ennaku zino musoosa kutubba. Tubasoosa kuba buli kimu kisoboka kati leero sooka. Musoosa tubba. Baaniriza nnyo ku Life Experience Uganda. Amanya nga bulijjo Alex wa Aldo Safaris. Pangise motoka tuvuga abantu tukola airport fix tukola game drives tukola ebintu bingi kasaiba nga byantambula n'obwo yaga tractor aye navuga abagole tujiina sanso kuba nammwe leero naffe tusanyuse ninamu omusujja sujja newe namalira mu kajuliso omusujja kuvajja kuba bugenzi amin yes nyapo amanya nze Nashintare omubwati omubwati Cheri Nashintare mulala ntale ensonyiwa ntale ya mwami ya family ya nze Nashintare omubwati kyekira osanyusa obbalaba ku YouTube channel yaffe tubaliriza bye tugenda okwogerako byonna bannange mu byagale tubimanye si byaffe byasangiddwawo tubitambuliremu naffe tulabe engeri gye tubikwasaganya era tulabe engeri gye tubifunza. Ate nga bannange bwe batyo babagambye tulabe engeri gye tukola gye tubifunza ate nga munnange atuteekamu omusimbi oba atuteekamu ssente bamuyise Icon Constructors and Consultants batunda ttaka oyagala kutundira ttaka lyo oyagala gula oyagala kupangisa abapangisa abo tufuuke balandiroodi tukubangiza abapangisa noonyako Icon Constructors and Consultants basangibwa awo Ntebe Road ku S&S building opposite osobola okuba nga wafuna era enamba zaffe z'essimu ojja kuba nga ozirabako ku screen ate nga munnaye beesimbu bakugu beesige ogenda funa ekintu ekituufu ekitaliimu buyaaye ekitaliimu bubbi kwegamba beesige Icon bagendako bakumalira ekintu kino mu bulungi nnyo nnyini ddala ate nga munnange olunaku olwaleero tulina stories ezitambula ennaku zino zonna oba wiiki eno yonna tubadde n'emboozi etambula eyasuna beeni tubaddeko awo emabega n'esitole y'omuwala eyatta omuvubuka olwa laavu ennyingi kwegamba teyali laavu yali ki bwali busungu abakazi ennaku zino mukozesa obusungu bungi ku basajja eyo y'oyo omwala yava mu laavu nedda mu busungu si bwe kiri bwali busungu bayizaawo oyo omuwala amazima gali nti bwali busungu bwamukozesa ekyo that's why nakati alabika yejjusa obulamu bwe bwonna naye ekintu kino nakyogerako omwana wa gawe nasala enviiri akola enviiri eyatta omuwala eyatta omulenzi naagala nnyo twogere ku nsonga eyo bamweri mu bantu nti hang management tukuzizza abaana nga tetubawadde tetubayisiza nti hang management kino kintu kiva buto omwana afa buto nemumunyiiza jo twagenza okuzika emiti yana omwana myaka 17 bamunenyezaako
ng'ayomba nnyo ne bamunenyaku mamwe katono n'akuba banne mamwe n'amuyita n'amukubamu obuti omwana bwe yayingidde mu nnyumba yanywedde eddagala lya muddo n'ajja n'alya emmere n'addayo mu nnyumba n'anywa eddala erifuuyira omuddo ne yetta oba onfuna ti kati abazadde tukozezza abaana nga tebagambwako omwana omutunya butunulizi n'omugamba ensi nze kankulekera ensi eyo n'agimanya kyokka ng'ensi eno eramuza na busungu omwana atandika n'omugambako n'asiita ebigere at young age n'agenda ng'akula myaka 5 nga kikula naye n'omugambako n'afuluma oba n'ayingira ekisenge n'akubawo oluggi pa noga none bwatyo ng'anyiize bwatyo olwo kigenda kikula oluva mu luggi n'agenda ne banne bw'abeera mu banne ye nga tagambwako n'azaala okuba nga tasobola kontrolinga busungu ekiva mu kuba nga tasobola kufuga busungu bw'agenda mukwano n'omuntu nga tabanko serious kuba ekyo ensonga y'abaana abaana bali mu lifestyle just wasting time oli MC alaba abakazi bangi manyi bakwata kazindaala abo badije alaba abakazi bangi kati ate oyo nalowooza ndi nzekka n'oli tannasalawo gy'agenda naye nga kyava buto kati nalaba ng'ali rejected abantu asinga tebamanyi controlling rejection bati ekyo omuwala kyali kyanjawulo tusale amazima nze njogedde gye kiva situnudde kati ku mukwano gwe omuntu okutuuka kweyessa tafula kirowoozo kati aba akuze n'obwo obusungu mutuyita obwettumbiizi bannange tuve mu kyokkula kangeze kankwa example oli bba wange ntambudde ngenze noonyeza ssente nzikuweereza mu bulungi si mu bubi nkugambye munnaye mwami oba boyfriend oba husband oba fiance whatever it is munnaye tukole kino nakino 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 okitegeera gwondaze nti yokeya byenkolera byonna naawe okola ki ofaayo nsindisa obusente bwange obwekikazi kuba sente y'ekikazi bannaaye kulira oyogeza na nnaku sente y'ekikazi tugivaluwinge baagiryako eyo aliddamu sente y'ekikazi tugivaluwinge nze nkubuulira nkuweereza obusente bwange at the end of the time onkomyewo bw'oli ondaze nti yukeya but n'olunaku terunnayita at least respect a moment gye tubaddemu gye ndiwo naawe entono respect that moment akakaseera ke kompadde oba kenkuwadde tubeereko ffenna kawe ekitiibwa ogambe kale wadde ndi famous ndi w'amaanyi ensi emmanyi ndi w'akabi manyi abantu abo beeyita b'akabi balaba baamalayo ye wayimirira bw'ati alaba nti ensi yonna emumanyi naye akadde kenkufunyemu kampe kale neme kulowooza byayita nti oba wandya wankuula wannuma ndowooza nti kale essaawa eno okyuse mala okuviira mala otambula at least ntuuke gye ndaga olyoka okola ekikolwa ekirala nze olaba kuba ne wemba mukazi kiweteke mu ngatto ezo n'ava Uganda tubeera mu relationship ne tugiyita kyetali oba nfuna tubeera mu mukwano relationship ne tuguyita kye kutali how tulambikire oba tunyonyi tikati omwana alinnya ennyonyi agenze gy'agenze nze ngamba nnyo abaana abagenda e Bulaaya okuba ekyeyo mu Dubai anywhere sente ebayiyo ng'ogikola ki ng'ogiina bwe kuvaako nejja mu mikono gy'ono eba yoono ate bwetuuka mikono gy'ono tabula kyagikolamu ne bwe ngambye ngikolemu ki ekintu kyonna omuntu yenna ebintu bibiri ebitagattibwa sente n'omukwano abaana bagenda ebweru eyo ng'alina maama we alina mwannyina
Ayina taata we. Abasinga bagenda balina n'abaana. N'abyerabira. Nadda ku musajja n'agenda kuvuka buwana B. Buno bwasanze ku TikTok. Oba abayimbi. Omanya abayimbi kati nayo yafuka investment ye Dubai ne Saudi. Investment y'abayimbi. Oyo mwana avudde kyana mukaka tayimiriddeko Kampala. Ayise obuyisi n'agenda ku kyeyo n'ajja amalo ge kyana mukaka gonna n'agatwala Dubai. Kati n'atuuka Dubai oba Saudi n'alaba nti ensi yonna agikoze ki agimanyi. Naigere point. Kyokka nga ono Kampala ono musingi munene nnyo ku muntu anaalinnya ennyonyi. Okuyigiramu. Leero tewali mwana avudde mu kyalo n'alinnya ennyonyi n'agenda bugenzi n'abeera successful mu byakola. Oyina sooka oveeyo ojjeko e Kampala obangukemu bakubangule. Bakole ku byekiyaaye. Ogenda ova wano nga buli kimu kikola ki. Okimanyi. Naye kati oli omwana atukere abadde tafunako emitwalo 10. Bamuwa emitwalo 9. Emitwalo 9 yagirabanga miliyoni 9. Nazibuda. Tukubye nnyo. No, ng'emazima. Kati omwana bwe yagenda Dubai nawe akalenzi ssente. Akalenzi kali mu night life. Showbiz. Kajja genda gana gulanga tujekagala sati jekagala. Naye kambuza ekibuuzo nga kansule emisale kirimi golooza obuzibu bwavaawa. Obuzibu bwali ssente na mukwano. Walya ssente zange ate oli womanizer. Oli muyaayi, oli mwenzi. Nze ndabawo nti yali mukumpanya mulaavu. Obuzibu bwavaawa. Ati ngamba yamulyaza. Bino byonna tugenda okubitegeera. Yamulyaza amanya ssente. Ate n'asigala n'amulyaza amanya n'omukwano. Ne mukwano basajja mwe bagenda batta. Namwe mubikola, namwe abakazi mubikola. Tugenda kubattaza kubuulira ebigambo. Tugenda abasajja walayi mutandise okwekola obuso. No, mbagambe kale mu bufunze tugenda kuttingana. Babukinze mbagambe ekintu kimu. Bw'okukuza omwana. Gamaze omutima gw'okutta teguva ku ssente teguva jjo. Okula nagwo. Buzo kutaba busungu nze kankubu. Buba busungu. Fena tukwatibwa obusungu. Nash fena tukwatibwa obusungu. Obusungu obulaba? Yes, nkitegeera. Emundu etta. Naye emundu bali bagisibyeko. Muntu yakwate muno n'akola ki? Nakuba. Nenda tusobola kuva mu bbanga okwate emundu okuba omuntu. Kye nkugamba nti abaana twayigiriza reaction. Bw'obeera mu mukwano ng'olaba tekugenda gye kugenda oba oli akulidde ssente biveeko. Tambula move on. Moving on wandya. Yakubu gwe yali ssente za Nash wamulya yeti yasobola kutta. By the way nga tukyali ku that story nange mbaddeko mu situation eyo omayisi kirungi kujajinga balanga naffe tulina kye tuyitamu mbaddeko mu situation eyo bwetyo guys naye singa nali wa mutima nti like ogutta nandibasse naye nagamba kati ono katemba gwenda bawano lwaki sivaawo. Era tekyanzijira namu nze omuwala n'agiikiriza nako Nash najja leke nankola buli kibi naye nga yansanze maka gagayi naye nagamba Mukama Katonda nsaasira saagala kunyiiga lumu najja nantinkuula nga walayo omukuba naye nagamba let's move on. Kitegeeza oyina ofuga obusungu. Ekituufu buli muntu Mukama yamutonda lulwe. Muntu yamutonda lulwe. Kati nze tosobola kunnumba. Nakukwata n'amataayi naye nga yakulumbye. Nze kati ngamba ebintu bino mukwano. Nze tosobola kunnumbira wange. Kuba biri. Kubaako gwe baziika. Naye nga bamuleesenga mukwano bamuleetanga muka muganda we. Kumbe yamuzalamu n'omujja wange. Nze tosobola kunnumba. Ngoyi n'omutima. Ate naava oyina omutima. Kati ate omuntu alina omutima guno ogwanaava lwavuddemu nakukola ekintu. Gamba n'olulala n'ebyokulya n'entwala ewaka. Omuwala oyo nalya naye nga nkimanyi nti kuba nakwata essimu ye n'endaba message zonna nga banimbalimba muka muganda wange ne ngamba nalaba message n'embiraba n'embiweereza omusajja n'agamba si yenze biki ne mugamba itoke naye kasita omufunira w'abeera already ayina omwana wo. Okitegeera. Gayi ne yeekazaakaza naye nabalaga nti nkiprayinga kulunga basanga ne mutebe nga batudde nga we mutudde. Ne nasirika ne ngamba kati wano waliwo obutemu ono musajja mutemu. Ku babiri nze n'omuwala ayinza okunko era olunaku by the way last time lwe nasemba okubeerayo omuwala yali agana kundowooza kunfumita. Naye nagamba Mukama Katonda nsaasira nve wano nga sirina kyenkoze kibi. Era Alex you guys munansonyiwa byogera ku channel yange omanyi out of experience. No way to life experience. You know,
nagamba wano nina ovaawo nga tewayiye musaayi nviire omusajja ono mu bitiibwa mwesonyiwe kamuvinge ono era omwana omuwala ndaba olunaku olwaliro zino embeera naffe tuziyitamu yugayi mutulaba mukuba okutambula naye embeera bwekusukangako n'olaba ng'ofunye omutima ogw'okutta munno oba musajja oba mukazi move on obulamu bwo kyekisinga nava ngenda funa omusajja ali better than him ogenda funa omukazi ali better than her you know mwewale ebintu ebyokola violence w'olaba ekintu kikususseeko kwegamba kikuyinze katonda kimukwasiza kiganye bya katonda birwawo moving on ogwo muziina nze njiyita na miziina gwesonyiwe abalungi bali maaso ebirungi biri maaso kati omuwala oyo kati yatagayi agenze mu kkomera omusajja afudde yes ye ali mu kkomera okutta omuntu e Uganda gwe musango ogusinga banga kiri anaabeerayo kibi naye maama kibi naye abaana tubayigirize okubalaga abaana tutandike nabo okugana nabo at least from 3 years omwana bwatuuka myaka 6 nga tolina kyomutaddemu tolina kyogenda mukola ki nakyogenda kyusa tukuza abaana nga tugamba ku baana mukuza kati fe omwana wa mukwano gwaffe banansonyiwa n'okubyogera wano omugenzi ibindago omwana we yagendera okufa ng'amulekedde emmotoka amulekedde amaka amulekedde buli kimu saawa zino ennyumba yesigadde okutunda juzi abadde ku YouTube channel y'omuntu ono ayagala tunda nnyumba eri wala nnyo nnyo obadde ki namulaba ne ngamba omwana ono kikyayagala ate nekyagala okugimutunza n'emmotoka olunaku lwe yagitunda nebuuza talina buvunaanyizibwa nti alina mwana talina demand yafuna scholarship ku Victoria ate asomawa mukwano gwaffe mukama anansonyiwa okwogera ku muntu eyafa yamukuza mu nkuza embi omwana walagu nga tagambwako kyekyo omwana walagu be bano abaana babayita ba planned kid kati saawa zino emmotoka yagireka n'agigulira mu bulumi nga mulwadde nno nga mulwadde agigulidde mu bulumi ennyumba agizimbidde mu bulumi buli kimu akikoledde mu bulumi omwana saawa zino asigaza nnyumba agenda gitunda era nnyinza n'okuba njogera wano ng'enju yagitunda dda namulaba luli namulaba nange tukuza abaana nga enkya tetuliiwo kyasobola okugamba Justin gwe kyogamba okuza abaana tuzaala mibiri nokyengamba tuzaala mibiri naye naawe kolako paati yo oba taata ensi teri kunenya katulaba ensonga Evelyn Lagu obudde buno tugumusalira wadde yafa tumunenya tulwokuba teyagambanga mwana we tayagambanga we yagamba mwana we nga maama anyiiga oba nfuna naye singa mwana maama yagamba twandigambe nga maama yagamba byonna n'obivaako bannange tulikuza abaana naye ensi eno bwekusala ogonjola omwana emugonjola na muliro bwesigama muno omwana nze nkulekedde ensi egunjusa na busungu egunjula omwana nakufiirwa kati saawa zino omwana oyo enjoye tugeze agitunze oba agenda gitunda life eno agenda kola atya mu bulamu agenda wa kyekiddako kuba kati yesigadde emmotoka yagenda sente zonna ze baleka ku ssimu zonna zaalugenda minsi akinakwata $2,000,000 balulagu yali ategese n'ekivulu n'agamba abantu baze kanzikuwobe zikubeeremu tusanyisa okulaba bannange Chloe naye bwatuukidde ku mulamu ogwo naye naye batuuka leeti ebinyala Salama Road badde omanyi emmotoka tevugika nnyo mu binnya bayira oluguudo baali bakoledde owayi Chloe bw'otusangidde tubadde ku sitole ya mwana mulenzi ne mwana muwala yasse munne bano ab'embaale kati ffe nga tugamba laavu ye yamukozesa ensobi Alex ng'agamba busungu kwegamba laavu n'obusungu enjawulo okufaanagana hawo bonna be mu laavu mwe muva obusungu gyokoma okwagala omuntu omukwatirwa nnyo ebbuba kati tubaleke tubukole tutya tujja baleka abaana bette kuba baakula dda kati omuntu bw'asukka emyaka 18 bw'omuwabula n'awulira aba mugezi naye gye emyaka tebatera giwabula bakyagiwabula ate twali muntu alumwanga kuba magezi muntu ali mu laavu
tawabulwa tagambwako abanirule tubaleke bete tubaleke aa obadde ogenda kukola otya nabo obadde olina amagezi nze gezi lyembadde bababuulirira egezi lyembawa bwe olaba kiganye move on ali nava kankubuuza amagezi atugawadde niwe kyo muno omwana bwakulira mu maka nga maama yanoba ekimulobera kunoba nga akaseera katusako kunoba naye nga amanye ebizibu ebiri mu kunoba n'oleka abaana oba n'ogenda n'abaana kuba yali yakiisemu nga mwana ni bwatuuka nti ayagala kunoba gamba buli muntu ayina okuyigira naye ate n'omuntu akyettira lave nze ngamba alina obuzibu oba olina I think oba olina ekikyamu spiritual because bino ebintu tuzze tubiraba bizze bibaawo bizze bibaawo essaawa eno laavu tekyalina kati mbuulira kiki ekipya kye bagenda okukola wallahi n'ogamba nti ze kyembagambye nti abo abantu tebekyalaalaavu wali busungu mbu wettidde laavu wettidde manya kwagala biki kozi nga natural olimu era nange kyeŋŋambye wano ne ŋŋamba nti omuntu okutta omuntu ekirowoozo tekijja lwero aba akuze bw'atyo bwe buba bwenzi abantu benda everyday era nga ye yegamba buli like everything happening what is new for crisis era nga yagamba nti nze nja kukutta tekyali kipya nothing new era kati mbadde nsaba tunoonye omulamu omulala abo tubaleke kubanga neyafudde bamuziise byawedde byabwe kati awo abo bajja kwezuula omu alyezuulira mu ntaano omulala alyezuulira ku nsi tetulina budde bwawe amamwette nze wamma mbagamba muvinge on olaba kikususeeko bwolaba kizitoye move on totuuka mu mbeera yakutta munno kuba ensi eba tekomye oba oligenda kutta omuntu bakusibe move on ofune omusajja omulala abaayi tukyali kwonoona oli ate ensonga ya Suna Beni n'ennambwayo tekutte wansi ne waggulu yakomyewo kugamba luno baluyita omukadde w'ekkanisa nkutumirako bannange nabbanja waawa banenze mwagala simanyi naye mwagala nabbanjawo kabiri mwagala kyekituufu kugamba muli tiimu byononese muli tiimu I don't know but at some point omanyi naava waliwo kibayita facts ebituufu yes let's forget about grudges oba like ekintu kibaddewo but wabeewo ebintu byetukkiriza nti omuntu kale waba ayogera mazima ne bwe kiba kibi kireka amazima galuma kiringa okugamba nti ate omuntu buli lwaba ng'ayogera amazima musuubire nti abatamwagala bagenda babangi mu byeyayogera byonna kwe vidiyo eyaleese okuddamu eyaleese Sakiro okusajjuka kimwagaddeko kulo byagambye amwagala ate agambye amazima manyi kati be bana basaba ekiro bye yagambye muyina ensaba yammwe buli muntu asaba ekiro saa mwenda tusaba ensaba yaabwe ensaba ya Nabbanja ne banne bakulu ge mazima ge mwatugamba naye amazima ago tetwagala amazima geegaliwa geega okunyeenya ensaasi oba geega bano tuleme kugatika bintu byakusaba mu mboozi eno ensaba yonna omuntu gyasabamu anti ensaba y'ekiro eyo yeeriwa ensaba yonna gye basaba ensaba yonna gye basaba kakati nava tosaba kiro waliwo ey'omwenda ngisaba oba osabye emisana ate sawa omwenda buli omu asaba basamize twagala kumanya oba abaddiini kyo babasiraamu ffenna tusaba kubanga waliwo abasabira mu kutta abo bo kati omuntu aba alina engeri gy'asabamu oba asaba lubaale we oba asaba Katonda wareva ekyetumanyi nekyetwagala mu bulamu kulaba muntu ngaali successful bangi aba abali successful nga tomanyi engeri gye bayitawo so tetwagala mmanya naye nga nze ndi tiimu Nabbanja wokukabira simuta muli muti kuye kwesiva nze naye tuli Nabbanja jju Nabbanja jju Alex tuli tiimu kiffe batuleesa nti no nze kyenjagala ku Nabbanja ayogera right nawe oli Nabbanja ayogera facts nekyoka tuve ku tiimu gundi bino ebintu birimu obulamu ebintu bino birimu okufa birimu kamwa kabikasa siroganga Siroganga yes
timu Nabbanja manya ayinza okuba talina kyeyakola naye kamwa kabi kakola ki Kasasiro ganga ya ina omuntu gwe naku yayogera ku linnya lye n'agamba gundi Nabbanja yayogera n'agamba lubaalo omutono akulemye ate weeteeke ku ffe kati kwabo bonna ababadde batraininga mulimu gwe bayita lubaale weeteeke ku ffe Kyo kyategeeza nti wakafiira omwana maama oyo akola ki yaddako ne baletawo ennaku oba abiri muzinze omwana akola ki maama wa Ssuuna myaka gy'alimu ayinza okuba yafa pressure yamukola ki naye wano mu Buganda ne mu Africa omuntu eyeefiira kibwatukira oba onfuna tafa accident bw'oba nina gwe mbadde nkubanja naava ne tujja ne twereega ebitogi neva wano n'obusungwe ne nyambuka ekkubo ne situla ku kkono na ku ddyo ne mala gasala kkuba emmotoka n'enkuba bagamba naava gw'abanja yamusse oba onfuna singa Nambwa ne Ssuuna Ben maama wa Ssuuna Ben yafiira bali twakaveeru baga mu mbaga mu mikolo biki naafa tewandibadde buzibu naye maama wa Ssuuna Ben yafa mu kaseera ng'asika omugwanaani n'omwana nze kyeŋŋamba sigamu nno Nambwa yatta oba omukyala we Kabira Nabbanja beekubaani bakola ki maama Ssuuna olwokuba nti yali ayagala Ssuuna saagala kufunamu eyo embeera nti oba ani yatta naye nsobola okugamba nti ki ekyasobola okuba nga kyakoze mu kufa kwani kwa maama nti alaba Ssuuna breadwinner Eva mama abeera bamutwalako akantu ke pressure erinnya pressure erinnya nekola ki nekuba omuntu nakola ki naafa ate wano ffe omuntu teyeefiira kakoleke yinza okuba nga nze emboozi eri wakati nze nga nze tukira kwini mwagala bayiro yakoze abantu bayinza okugamba nti I'm happy because of what is going on but kyemmanyi mu bulamu teri muntu ayagala kuluzinga muzadde right and when it comes to a child still it's the same thing right so nze nga nze I love personally nga y'omuntu but bigenda maaso like I wouldn't want someone okujubilating about someone who's dead kale musobola obeera ne grudges oba musobola obeera n'obutakkaanya n'omuntu but bwe kijjamu okufa have some humanity okitegeera so I don't know oba fife ayinamu omukono oba omanyi bingi nnyo ebituukawo wakati mu misunderstanding n'abantu abangi bye baba tebamanyi because I don't think ekintu ekibaamu okufa kiba kitono omuntu okijubilating it means there is something big emabega w'ekyo kitegeera so kati kyangu nnyo ffe okubeera nga kitwogerako bingi bye tutannamanya bye tujja omumanya kubanga social media ogimanyi ejubisa esuna paka bwetuuka ku December so kati bwe babaawo bye tutamanyi nga byebiyinza okuba nga byaleetawo obuzibu era nno naye nze bali gyogambakasitibyayo gamba nti madamu Kabira yakola video ng'ayogera ebintu yatuuka ku byabaddewo eby'omwana wa Ssuuna Ben gwe bali bakola naye n'afa n'atuuka ne ku maama wa Ssuuna Ben maama Ssuuna Ben yafina ku mwezi nga 27 yakyogera ndowooza the first week of the month neyakyogera neyakolera vidiyo eyo wayitawo wiiki mbale ne maama wa Ssuuna n'akola ki gamazima bw'olaba vidiyo kino ne kituukawo naawe weekengera si kwekengera 100% ugamba nti oli ate nga bagamba nti byempulira nti Nambwa akyatasobola kwogera madamu wo Kabira yakola ki Nambwa najja mu kamera n'afukamira neyeegonza natakola ki so ebintu bino kyekyo kitwetwogerako ne lwe twakyogerako ki tugenda mu mukwano naye nga tetumanyi nzaani ne mulaba mulimu okwezuula naye kati mwe mulowooza Ssuuna Ben ne Nambwa tebakyeyagala Ssuuna Ben ne Nambwayo bayingira mu relationship ne bagifuula mwami na mukyala ng'ate yali ekyalina kubeera fiance nga girlfriend na boyfriend bino byetufuna embuto eza accident n'omufunisa omuntu accident olubuto si buli muntu akuzaddemu nti ayebbaawo ekyo kituufu oba nfuna naffe tubazaddemu baana bangi abazimba ennyumba z'abasajja nga bali Bulaaya n'atuuka ogiyingira
Nibaleta mukazi mwana agikola ki? Natajja na claiming anti nze nazimba natuyana. Mwe mukazi muzimba ennyumba nawuzima ne bawo nyumba. Ne kateni eziri mu nyumba nga zizo. Kituufu. Naye tunoba nazo mukulu. Nze noba nabo. Bwe bamuleeta yojja mu kateni zo. Era nokola ze zisooka mu keesi. So nze ngamba nti bwe tuba tuli mu mukwano tukole ebisoboka. Ebitasoboka tubireke. Ebitasoboka Tubireke. Omusajja abatakuteeka nkompeta. Taba bawo. Don't sweat. Okay, kitegeeza tutuuyanira byabwe. Tuzuukuke Nash. Omanyi abakazi baagala nnyo entitlement. Mukyala gonna. Omusajja waba takusa ku kifo ky'omwanjo banaye. Muleka abasajja babateekeyo. Temweteekayo nnyo. Temutufiirako kati nalabye waliwo omuwala gwe babadde nga batulaga nga alina omugagga gwali naye. Kati omugagga alina omuwala omukazi omulala gwe yabadde naye. Kati abaana bali mu comment section. Please taga tusi. Taga hutusi. Yambalagoko nti mukyala wange. Lwaki mumalaka Katola nebino birawo katola sina bayinza okuba bali mu studio. Sina bayinza n'okuba bategamba ko namba yonti I love you. Kisoboka abasajja bangi nga bali mu studio ne mutuuka okuzaala nga bali mu studio ne bene abakazi bangi nnyo nga bafuna embuto naye nga n'omusajja tebeeyagaddeeko nti bali mu relationship nga bw'ogamba courtshiping ne mutuuka n'okuzaala ate olutwo wetaaga kuza ntulekana kumuneebaka mwenna okubeeramu tulweseba sena tuluvaamu nga gwe obadde osinga okumwagala ng'okumanyi omusajja ono nemala mufuna muzaala n'ogenda n'omufunamu tyaomi aba akwagala aba takwagala oba omwagala nga amusibiramu ebinene for really nze just nali mwagalamu mwana endabika ye ne famire ye era n'omufuna era ne mufuna kati gwali mulungi tiwagenda nedda kati ono amono kyali kirungi nti yategera kyanonye nedda mukwano abakazi muli omuntu kwabulira ddala kati suna n'ennambwayo tebaayagala nako tebeewasaako wabula baalinga olaba bwewangala n'omuntu otukesa naawo n'omanya edda ennyo baali bakola bonna mugundi programu yemu waliwo akawala akayogeranga mu nnyindo nejje nakoma okuwangala natandika okubanga byayogera byonna ndiwulira ng'aseera nabiseerezi bw'ati ng'ayogera mu nnyindo nga bwampita kati mwamaliriza naye mu kusooka nalaba ng'ayogera bubi naye bwe nawangala naye nga twerinanye ntandika okulaba ng'ayogera bubi gola sweet voice kati nenambwayo mulamwa guno ogwasuna beni nenambwayo nzo ndaba laavu nze ndabawo okwettaawo ndabawo obusungu yes waliwo obusungu okwetta ebyo byonna ekigatta obusungu kwagalana jealousy byonna guba mukwano kwani bonna babiri waliwo eyalekamu munne looko nze mbabuulira suna beni ku babiri kuliko eyalekamu munne looko nze nkubuulira kati abasajja bino byonna byetwetoololako mama gundi mamange bamutta gundi yandogera omwana ate bizinesi yange nefa ate nze omusajja simwinaako buzibu ate guli simu byonna byetooloolera mukwano kati namwe mu amagezi ki aleke omusajja agende akkiriza okufiirwa afune omusajja omulala ate singa kunsesa guys kalina bayawula ne bamufunira bapoloti ne bamufunira poloti ne bamuzimbira mu nambwayo kiki ekintu kino yamutuusa gy'ayagala bannange n'abasolo omutuusa abalala baki bali bangi nati tannabafuna kyobula akyayayaana ate kati anyirira anyirira wange yasazeeko n'embi anti kati ekyo kyetwerabira ebiseera ebisinga tubeera mu relationship ne zitusibako ekikomera nzekakuli Alex tubeera mu relationship ne zisibako ekikomera kati ng'olaba woova wano toyina walala okitegeera naye ng'ate bw'ostepinga ekigere wabweru n'amutuusa gyali agenda tewali muntu mulala asobola mutuusa gy'agenda no tannamufuna amunoonye nga bwe yafuna suna beni nga tamanyi kuba ne suna beni alina gwe yamuggyako kati suna beni teyateekamu nnyo infot baali bakola babiri mu studio tannafuna yakoma kuba binyayaanya olaba kati tannafuna tanna stepping by the way omukazi akyali mulaavu
era uya papa nambwayo mubbi yegonze byonna nambwayo bw'omufuna bulungi ng'ali out of the camera nambwayo mulala nambwayo kimula kalaka alina kalezi Alex kankule ekintu kimu we okimanyi naava n'omubbi ayagala ne malaya ayagala gwayagala kati kyengamba ffe tuyinza okuba tulina ekifaananyi kye tumulabiramu naye nga munda muli deep mu ye alina ekimuluma ku mutima ekimuluma tukitegedde nti anoonya wabitulatula ow'ebinyanyanyanya amukola ki si byange agambye ebitulatula kiro yali tiimu Nabbanjawo ku kabira kuba ati Nabbanjawo kabira ali tiimu Nambwayo ku kino ayawukanye nze Nabbanjawo oli omuntu ze nange mwagalanga muntu ekiriwo she has been coming through on issues ng'owulira her side is an pure side so kati nze naava omanyi omuntu nga ayogera ekintu oba kituufu abamukyawa ne bamukyawa nga ali positive nga tafaayo kwani amukyawa as long as awa amazima nga kyekituufu kyali kubanga nange saagala muntu yekweka ate saagala muntu apretendinga so much so Fifi doesn't pretend naye ate Nambwayo gwe muli ku sayidi ye Nambwayo apretendinga nnyo nze siri ku sayidi ya tewali agambye nti ali ku sayidi ya Nambwayo anti Alex kyategeeza nti ali ku ttiimu ye ate ye apretendinga kuba nti Fifi ayogera ebintu ebiri facts ayogera kyawulira ayogera mazima naye gwali naye ttiimu gy'aliko erina kalezi kati Alex njagala tukkirize bw'onsanga ndi wa mukwano ne Naava nkugamba ne tufunamu obutakkaanya ne Naava ebintu bye nzija okukubuulira nsobola okumalirayo Naava yenna ebbanga lye tuba tuludde naye mu mukwano asooka onziremu tosobola yes kati tukkirize nti waliwo bingi bye tutamanyi nate nze kyeŋŋamba abantu bw'olabanga abantu nga bafunye obutakkaanya ng'owulira oli ajjayo biso byokka emabega w'ebyo ebiso there is a lot you don't know kubanga tewaliiwo olwaleero tetuyinza beera wali nga tukabira afudde nga waliwo asanyuka nti afudde nga talina nsonga wabaawo ensonga okitegeera okimanyi nti mulimu mu nsi omuntu akola ekintu n'ogaana naye Mukama omuntu ono ne bw'omuzigirawo oba yes kati omuntu oyo fine bwe mubeera wali nga mukabira omufu abeerawo nga naye abalagaanira but mutima gwe alaba nga it's an answered prayer okitegeera kati obulumi bwe tuteeka ku bantu tubufengako nnyo fe tuleetera abantu like okubikaminga monsters okitegeera omuntu buli w'omukola ebibi ebingi nebisukka atuuka n'aluzinga obwongo bukyankalana yes now kati fe we can judge but there is a lot we don't know era nga wabakutte n'obatuuza wansi mu kyama nga toleese kamera oli n'akusunsulira omuntu oyinza okugamba kale yadde tewali wayagaliza munnakufaananyi ekyo ekyajja bingi nnyo abantu bye bakweka in life omuntu nava gwe tolaba osobola obeera n'omuntu bannaye omuntu n'akukyojja nakukola ebintu paka kumaze ebisembayo kati omuntu oyo trust me aliwo omuntu lwokaaba kusaala ng'osaba katonda oba gy'oli lwaki tontaasa ekizibu ky'omuntu ono toyinza kuŋŋa nti katonda omuntu oyo bw'amuggyawo olumu era bw'osanyuka naye nga ndaba beeswaza katonda akuzeemu ndaba bali mu kweswaza ate n'ekirala Nambwayo nga ye asimira omwana we obunnya amusindiikiriza omusajja ono okuba nga amukyayira ddala for good kuba ndaba biri mu kamera byazze mu kamera kwegamba bali mu kwetyoboola oba okuswayeswaza ekyabakyala kye tutamanyi nti gy'okoma okwajuwinga ennyo ne bbaawo bwe waliko bbaago olinamu abaana n'abaana bo oba obaziika okitegeera n'ekirala nze kye ŋŋamba banaye abantu tukola ebibi naye waliwo n'ebirungi bye tuba tukoze kyogamba bo babadde mu life ng'erimu bibi byereere lwaki ebirungi kati abantu bwetwekya buli omu agenda kyenkuzeemu nti nze wenfuna obutakkaanya ne Naava kati manya nti waliyo emabega Naava yali ankola yandiisa lwakumye emmere
lufuuka ennaku 10 obutakkaanya ogenda n'okutulaga yadde nga tubadde tubalaba nga muli bulungi ogenda otulaga nti tubadde bulungi naye tubadde mu bintu kuro byeyogedde kyenfunyemu nti tunyigirizibwa nnyo buli omu tuli mu mukwano n'abantu si mukazi ku mukazi si musajja ku mukazi wabula mu mukwano gwonna gwe tubalako tunyigirizibwa nnyo n'otuuka okuyishingira omuntu akole ki afune ekizibu afune ku pain nawe gyakukoze eki gyakuyisiza afune ku kizibu banti bw'osaba omuntu afune obulumi towaawo okuba obulumi agenda bufuna atya oba nfuna kati kibaye eri Katonda agambe kati kamuwa obulumi kuyita mu butuluba ki lino so Katonda nalaba nti engeri gyakubonyabonyezaamu kamuwa obulumi bwe buti oba nfuna so zekyeŋŋamba kiri kimu tuleme okuforcinga ekintu ekitasoboka mu mukwano munjogere Nyagulema tuleme okuforcinga relationships yes waba tebannakuwa mpeta tebannakuteekako ate naffe abasajja tugamba abakyala tugamba omuwala gw'osanze mbeereraamu Waki kyotegeeza mbeereraamu tugenda mu maaso twebeereremu kati awo wetutuuse no oh God omuntu ajje ng'amanyi nenze mbagamba ebigambo bino era kyogamba kolako kyosobola ekiganye kireke mbeereraawo nkubeererewo oba onfuna tetulina kye tugenda wala tweyagaleko just byakiyale kyoba otegeeza tulambululire bulungi I came back here and met some of the men, the married men. Bananga, nibangamba mwabadde mwogera rubbish. Oyo rubbish awensi yavaawo. Nibangamba okimanyi mu nsi waliwo omuntu ayinza okwagala munne for nothing nga just bali awo manya ba sex tools nga yes like so guy yaŋŋamba mbu they can meet with a girl today, they go and have sex, and that is it. Era lwali mwagala lwali ddamu munoonya n'agamba ne Alex abasajja babikola naye kiri sede naawe yita mbu naabanga akyali naye nakubira ne Alex n'agamba nze muyina bati mu ddakiika 3 ngenda mumaliriza muweereze mwe basajja mwe nga mutumanyidde si basajja be batumanyidde omukazi ava omuwala tubeera ffe abavubuka bana najjono n'amukwana nakkiriza bangambye si mukwana kale n'amugamba najja n'amugamba open tujjemu omuwala nakkiriza n'avaawo ne mukwano gwe najje ng'abamanyi baki bagambanga mukulu n'omuwala abamukola atya mulimu bizinesi sa business kataba kitu ekiti olina kisiina nina kyoyagala let us exchange kibabeeramu exchange with what mukwano bangamba bino olumu tebibeeramu exchange n'avaamu sometimes you want to enjoy what enjoyment n'omuwala ali ku enjoyment mukwano bangamba kanywemu ku enjoyment nange ndi mabega ate kati ekyo ŋŋambye mbadde manyi kino ng'omuwala amanyi tibali ba mukwano naye bwe ngenda gwenampa bw'ati kimanyi nti omusajja amutambula bulungi nga kyekyo kyamwagaza layini yo nange mutambula bulungi gwe katwogedde omwa mutambula bulungi tebasobola kutambula kyekimu naawe ekyo kiraba bulabi n'ava naawe omukazi ayagala musajja anoonye ebitulatula bwe bamugambye anoonye ebitulatula ow'ebinyanyanyanya amukole ki nemwe nanveeru ekintu kino kirabamu okufa bannange ono laavu yamuluma ani ne bw'ogyogera njiwulira mu mutima yakuluma ekintu kino tukirabamu okufa naye nze naava nze advice gyembawo ababiri nambwayo yanditudde nalooza ku mwana we mu nsi muno ffenna baatukyawakyawadde abasajja batukyaye batulumiza emitima batukutudde emitima twasigaza bitimatima kisoboka leka bawo aleme fuuka kitani ky'abasajja bonna tulina abasajja ffe tetukufulanga baana b'abantu mitima ate tubeerayo
wamma Nambwayo yogera kwabo moving on fena batumenyamenya dde mitima kana omusajja omwale mekufuka loya wabasajja bonna omusajja atakwagala omusajja ombu akumenya omutima omusajja ombu akumenya omutima nze kyempakanya omusajja ombu akumenya omutima siga muno bonna ba Alex babaita Alex Alex wakumenya omutima Alex yakumenya gende wa John tudde mu buntu biri mulimu okufa baleke bafe kulo byagambe baleke bakole ki mulimu essala z'ekiro enene n'entono alaizo gamazima kyendowooza kiyinza okubeerawo naye nga kyajjabuzi because you know why omanyi wabaawo battle there is always that point when everyone wants to prove that I can do what you can do kati omuntu asobola okugamba nti mulimu essala za kiro naye nga talina kyeyasaba nga byali kyenkugambye nti nabigambo mu situation yaliwo mama wasuna kyangu kubanga pressure zamukuba buli wobeera mu lutalo n'omuntu always buli muntu aba striving okulaba nga yawangula and these are the people abali mu limelight okitegeera ayina abantu balina okuproving nti yes I can do this ate ayina ne bakyakanga nti naawe bw'oba osubirayo okunnumba nzija kumpola naye nga olaba oyo ayinza okuba nga tamanyi kufukamira kiro kusaba bukiri noze kyenja okugamba kintu siwolereza Nambwayo kuba sikusaidia Nambwayo nenze kyeŋŋamba nti emikisa mingi okuba nga Masuna ekyamutta tebamutta pesha zamukula kirekere katonda yagaba era emikisa mingi okuba ng'essala z'ekiro zakola so ate essala y'ekireko ebisigadde tubireke mu makati g'abantu bameka essala y'omwenda bajja tunyumiza bikyavaayo tebinnaba kati ate ekirala kye nalabyeko Nambwayo ayina amagye ayina ttiimu eri ku sayidi ye bayitirivu ate abayitirivu abo ndaba ekintu kino kyonooneka lwabano nze nno ekinuma kiri kimu abamuwaga bonna bali mu bufumbo batudde n'abasajja baabwe si be batuukiridde era n'omukwano gwa bufumbo bwe si bwe bulungi naye nga gyebali naye bonna abamuwaga gyebali oba nfuna singa ebintu bino tebyatuuka wano nga eyo tebamupika bandibadde basobola okuddingana ne Suna Ben from the beginning ne bamuwaga ate okusooka n'atusiba akatambaala ku maaso kale kamba buli mulaba bw'obanga oyombye ne okyawaganye ne bbaawo nga muli mukwano kale kanyame omanyi tuli willing moving on ng'okyali mu bufumbo tolooperanga musajja maama wo tolooperanga musajja baganda bo tolooperanga musajja mikwano gyo olaba nze Kamabule buli lwogenda move gwe bulujja n'oŋŋamba nava omusajja n'akusa bubi omusajja naye ng'okyali nze bbaawo ngenda munyiigira ate ffe emikwano kyenyenga gye twalanamu najje newe tuli ne tulabanga kasasiro naye gwe ng'okyakola ki okyamwagala ati n'otandika okufuuka burden mu mikwano gyo so bw'oba toli ready kuva mu bufumbo sooka obe ekifo ekisiiri mpaka olwokkiriza nti kati kiganye jangu oyungule amagye also it's not good omuntu okuba ng'okyali mu relationship ng'ate owanda muliro sooka oveeyo edde eno gye tuli mu ttiimu yaffe otunyumize osobole okuwuliriza naye ojja kubeera eri ate bw'otugamba birala mukwano eri bwe muddayo yes nze nina mukulu wange nakulanga ne mukoddomi wange nga mukoddomi wange aleeta abakazi nga nze mbagulira n'ennyama y'embuzi tuwa baafu bayo kyange ennyama y'embuzi nga nze mbera n'essente za seefu nze ngula omukazi omu ategeera luvannyuma nti ndi mukoddomi wa bbaawe siri muganda we siri muwatabani we omuwala nanyiigira kati mwannyinaze bw'ajja bwe yali akuliramu ekyo kifo n'avaamu bw'ajja ne bamunyumiza ti bbaawe aleeta abakazi bano ate mwannyoko yagula ebintu mwannyinaze najja nampita naŋŋamba Alex ng'oli muzibu n'otaŋŋamba namubuuza kati otegedde ogenda kukola ki sibyo nali nsula mukazi gwo kange hamu nemugamba wali agala nkugambe nkutwalewa nanze n'ekyeggulo nkirya wuwo nemuza naye kati otegedde kati ki gwe njogera naguno gwaka myaka 10 egiyise kuba byaliwo 210 29 bakyali bonna kugamba singa wayogera wandibadde ate osajjula embeera naani mutaddewa bwe yategerera noba yasigalawo
Steve nze bannayikamba nga tumaliriza ebyanambwa ya site era mbadde manyi omulamwa gwa leero bwe buno ebintu bye mbadde nzize nabyo bw'oba oli mu bufumbo nga tolina ssente zitandika bulamu bubwo solo life maadatuula kyemu ekigambo kyembalina okwogera ekyokubiri bw'oba oli mu bufumbo ng'oli mu bufumbo nga n'obulamu bwa singo tobwagala tobusobola tosobola kusipendinga basingo tusipendinga tereera mukyala eno ku ground birala wano kana buno obuzindalo buno bwe tukwata bubakozesa ensobi naye mukwano ku ground biralamu ogenda kuwulira ogenda kufuuka wheelbarrow ogenda kuwulira kino nakiri abakupika bakupike n'abakuwaga but remember there is that time ng'omaze okutuula nga bwe tumaze okutuula wano buli omu agenda tambula yabeera alowooza ku kiddako ku bulamu bwe n'ekiddako oba tonafuna kiddako nga wooli okyalina ebitonotono by'ofunawo for example bakyakusuza bakyasobola okusasulira rent bakyasobola okuwaayo kuzaala nti oba 5 oba 2 oba 3 zonna Nokula ajja kukolebwa senga gye bujja mulabe. Senga Croy by the way si bujja ulase katosana okuba senga. Era katukuva nayo senga Croy. Yes, ekyo tubakikumaze kikutuma Alex nga tumaliriza. Mukimaze. Tukisaze tukimaze. Alex nga tumaliriza. Nze era nga sala mbadde Croy adayina n'okusemba ku bigambo byagende biri. Wengattako birungi nnyo. Abakazi babo waganga bali mu bufumbo. N'omuntu awo nagulabanga akasasiro. Naye nga amuwaga okumutwala ebweru tagenda mukola ki kumuyamba ojja kunaba mu bufumbo ofuuke wheelbarrow osomba omusenyu osomba amatafaali musajja mulungi ng'olinawo naye oba oyagala okakasa nti buli musajja mubi beera ng'ohanginze nga ku lwokutaano Croy tukole ku kintu ekyo obuulire abawala obeera naani nti mbeera n'emikwano gyange bameka tuli bana kati buli omu aleetayo emitwalo ogenda okakasiza nti buli musajja mazzi naye mugambe nti nsula wa bebi wange oba nina boyfriend wange oba ndi mufumbo ajja kukufiirako paka ng'abukulemeseza bwakusanga ng'obwongo olinamu butono ate bw'amala okujjayo atandike naye okunnyonnyola ng'oli gy'obadde obadde olabanga yakunnyonnyola ng'olabanga atalina ky'olimu naye bw'omala ate okudda eno okakasa nti nona asobola okunnyonnyola oli byabadde ebigambo bya Croy nga bikulu. Okay, tweyanziza Nashe nga tumaliriza ensonga ya Sina Beni ne Mary Nampala. Tekyenyinza okubagamba baddeko mu privacy. Ate nga already batadde public. Ate bakyasobola okudda mu privacy. Kati kankula ekintu kino wamma muddeyo gye byatandikira nga tuneemanya nti mweyagala mugonjoole ensonga zammwe. Tebakyasobola. Ekirala kino kigende eri ala abafumbo nga Croy wagambye. Ensonga z'amaka tuzijje mu lwatu. Zireke mu kisenge. Ensonga z'amaka tuzijje mu lujjudde, tuzijje mu public. Next time we are coming tukomawo mujja kufumba nno kumpaka by the way nava muli kyegendereza nti yadde divorce nyingi ate emikolo mingi ate bato simanyi oba muli kiraba ate bato kati munnaye bana babawabya bakadde b'amakanisa bato ate ali mu bufumbo ate bwateekamu ssente ngambye ate bwajogera ku bakadde bakanisa ate nga be bateekamu n'amaanyi obufumbo bubeerewo. Kati waliwo n'omukyala yani ye bad black nga etandise okukuba abafumbo naye ye muki n'obufumbo yataddemu obufumbo nga takuba bufumbo bufumbo just omanyi bad black oba tomufollowing ku Snapchat then tomumanyi bad black alina abantu abajja mu inbox ye ne bamubuulira what they face in their marriages so she comes to advise according ku by'omugambye mu kaseera ako anti kati following enyo yani ono Sheila yeshira
yani ono omuwala ono Price talina kyatugamba simufumba kati ye simufumba n'atuwa amagezi ne tugira Njagala kono. bannange Njagala kono nasho naawe. njagala kufumbirwa bannaye bagamba ebiwoma bigwa byokyo olunaku lwaliro tukoledde wano ku Silverback eri wano ku Sama Road gweno munanga ayagala okunyumirwamuko okucakala jangu kajuisi kabwe kalungi nnyo wabeerawo live band ku Saturday jangu onyumirwe kugamba walungi wali so nice kafo kali cool osobola oleeta omwagalwawo osobola oleeta osobola oleeta by the way enkyalwa kumeka enkyalwa ya Saturday kati wakomedde okubeerawo kozi nga nze atamanyi update bulungi naye nga nawulirako Seketegeere. no whatever kuna Saturday whatever jangu the place is nice tekiriko lunaku every day is a new day okay ate nga balina pizza ennungi omugaga ogenda mugamba okay ate nga munanga atuteekamu omusimbi Amnyonyoogedde. Constructors and consultant basangibwa awo Ntebe Road Enkumba batunda ttaka gw'ayagala okutunda ayagala okugula jangu banoonye bagendako bakuguza ekintu ekirungi bakugu mu ttaka ate nga baakuuka mu nsonga eno gweno munnange banoonyeeko sigadde nze Omugaga mugamba atukoleko baaba. omugaga wa Icon Mugamba atukoleko. Mr. Patrick tukunoonya nga team Life Experience Uganda bw'otulaba tukunoonya era twagala bakiyita batya okusavuwaza bakyogera batya ekyo kyennyini Kiri ku mmeeme eyo. mubeere bulungi bye bye